okuddirira era tugenda kutandikira Canaan Land buli Sunday ebayo kusaba kwa buli Sunday era ngeno omusumba wa House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo jasinzidde n'alambika enteekateeka ey'okusaba kwa Ssekukkulu ennaku esigaddeyo ayongedde okusaba Katonda abeere ng'akwatizaako ensi yonna ne bannayuganda okutwaliza awamu zibeere nga zigwako mu mirembe ate n'omwaka ogujja tuguyingire bulungi awatali kusomooza kwonna katulabe ensonga nga bwe zitambudde Canaan Land munnaffe Godfrey tumwebaze abaddeyo mu kusaba kuno. Abakkiriza ku kanisa ya House of Prayer Ministries International esangibwa Makerere Kikoni batendereza Katonda abayisiza mu myezi gye tukubye emabega nga beetegekera okumalako omwaka 2023 era ettendo libadde ly'amaanyi mu kusaba okwa buli Sunday ku Canaan Land. Omusumba Aloysius Bujjingo abegasseeko ettendo niliyongeramu amaanyi n'okukoowola Katonda abasobozese okumalako omwaka mu mirembe. Olugendo olusigaddeyo si lunene naye ate si lutono naye togenda kumazaako kubanga gy'onzijje yeewale nnyo okutuuka wasigaddeyo nsomoka omwaka. Weebale Mukama muwubire tokubangalo. Batadde eggwanga mu mikono gya Katonda ng'abantu bonna bateekateeka okujaguza abalokole n'abatali wabeewo emirembe. Sazaamu obutujju ng'ababi baagala okuteekinga advantage nga balowooza nti abantu bali mu kusanyuka bali mu masanyu ne baagala babategeezi bbomu mu mabaala ne baagala babategezi bbomu mu masinzizo ne baagala babatege bbomu mu bivulu. Emyoyo bwe gito mwana wa Katonda gisazeemu sazaamu obuyinza obulina obwo. Omusumba Aloysius Bujjingo alangiridde nti ku lunaku olw'amazaalibwa ga Kristo ku Mande nga 25 Desemba ku Canaan Land abaana bonna abazze bazaalibwa bakuweebwayo mu maaso ga Katonda n'akubiriza abazadde okubaleeta. Christmas ngenda kuba anointinga mu linnya lya Yesu. In fact, since a church is not a hospital that we can have babies delivered in the church, from the church rather, then on Christmas we shall dedicate the babies. Kubanga bayisaawa amawulire mu ddwaliro ly'Emmengo bazadde abaana bwe bati, mube Sambya bazadde abaana bwe bati, mube wa Lubaga bazadde abaana bwe bati, Kibuli bazadde abaana bwe bati. Amawanga malwaliro gonna ne mu nsi yonna abaana abo mwe muva ba Nowere, ba Emmanuel, ba Manuela. Ategezeza abazadde nti omwami ne bw'aba yakulekawo nga maama gwali ku mwana wekka muweeyo mu maaso ga Katonda kuba ye musumba atabuuza kitaawe wa mwana. Muvaamu abaana abalina amannya ageekuusa ku mazaalibwa ga Kristo. Akati fega church tujja kudedicatinga abaana. Era teweeraliikira gwe leeta omwana wo oba wammwe basamizo oba baki, leeta omwana. Era bwe mba mpaayo omwana njagala kulaba ku mwana tumuweeyo, sibuuza kitaawe. Nze mmanyi nti abaana balina destiny yanjawulo ku bazadde. So leeta omwana oba kitaawe yakulekawo oba akyaliwo, leeta omwana ku Christmas. Ku Christmas service ejja kutandika ssaawa 3 ejja kugwa ssaawa 7. Abajjukiza ne ku nteekateeka eza Vision Night nga kwe kusaba okw'amaanyi okufundikira omwaka n'okutandika omulala nga kwakuba ku ttaka ettukuvu ery'Ekkanani nga 3 Desemba. Tetulinayo night prayer esigaddeyo, tetulinayo Saturday service esigaddeyo, wabula tulina Vision Night. Twasabira abagenda okulira ennaku mu byalo n'abajja mu kibuga. Bw'ojja mu kibuga lemeramu omala okumaliriza Vision Night
mala kumaliriza vision night egenda kubeerawo nga 3 ku Canaan Land. Tutandika kumakya ne tuziba ne tukeesa. Buli lwe tugamba tukoze olukuŋŋaana luba lwakuva kumakya ne luzibya ne lukeesa. Munnabuddu Bujjingo agambye nti Vision Night eya 2023 yabyafaayo kuba omwaka ogujja 2024 batandika okuzimba ekkanisa ya Pentagon. Naye luno ekyenjawulo ekirubaako luba lutwala emyaka 2 nga luli mu kifo eki, lutwala emyaka 2 nga luli mu kifo kimu. Tugenda kujja nga 31 Desemba sawa 12 emiryango nga migule mu mwaka 2023. Tuberewo paka ku mukaaga ogw'ekiro tuyingire 2024 emyaka 2 gitusanga ku Kanani. Wabula era Katonda nga bali omulamu guyinza okubanga gwe mulundi ogugenda okusembayo apparently okuba ne Vision Night ku Canaan Land. Kubanga Vision Night eriddako erisanga ekizimbe kiri mu kwambuka. Akkiriza ekyo wanika emikono okubire Mukama engalo ez'amaanyi. Imusa emikono waggulu okisabire. Vision Night ya 2024 simanyi wawe eribeera, simanyi we tuligiteeka, naye wano ku Canaan Land Katonda nga bali omulamu ekizimbe kye bayita Pentagon ennyumba ya Mukama kiri mu kwambuka. Asekeredde abagamba nti okuzimba ekkanisa tekuliyo bya bulimba n'awabula abakkiriza obutabawuliriza. Eno Vision Night toteekwa gisubwa jangu oyo ola amafuta agagenda ku ddaala eddene eriringa eritasoboka. Basaba ne banyabo ng'oggyeko omwe abali wano n'abo abali ku TV bangi batuwanza amaaso balinde balabe kinaasoboka kitya. Era gye mutambulira yabalala babagamba temujja bikola, pastor yababba, twalaba emmotoka gy'avuga, ibo balaba Pentagon bagiraba mu mmotoka, twalaba ennyumba ye Namayumba, Pentagon yeri muli. Nze namanyira ebigambo bye binnyiriza. Abyogeredde mu kusaba kwa buli Sunday ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani nga bakkiriza beetegekera okujaguza ennaku enkulu. Byatumwebaza Godfrey, Salot TV, Omunyo.